gye buvuddeko poliisi yateeka ekiragiro kya pulezidenti mu nkola eky'okuteeka kkamera enkessi ku nguudo z'omu Kampala n'emiriraano zibayambeko mu kuziyiza n'okukwata abamenyi b'amateeka. Omulimu guno poliisi egamba nti gutambula bulungi era nga kati ebitundu 68 ku buli 100 bye baali bategese okuteekamu kkamera zino biwedde. Kkamera 2547 ze zaakateekebwa mu bitundu eby'enjawulo, naye nga omuwendo ogulina okuteekebwa mu kitundu eky'e Kampala kkamera zirina kubeera 3233. Mu nteekateeka eno mwalimu okuzimba ebifo ebirala 18 mwe balondoolera kkamera zino okubalaga ebiba bigenda mu maaso buli wantu, wabula ebifo 11 bye byakazimbibwa nga n'essaawa eno bali mu kuzimba ekimu ku ebyo ebibulayo ennaggulu ekigenda okulondoola ebirala byonna. Ebifo mwe tulengerera kkamera zino oba kye tuyitanga monitoring rooms. Jjukira nti mu Kampala tulinamu divisions eza poliisi ziri 18. Buli division erinawo command center ya kkamera zino. Kakati nga Old Kampala bayina. Poliisi era eyogedde ne ku katambi ka kkamera ze kaakutte nga waliwo abasajja 2 nga batta owa boodabooda ne bakulita ne boodabooda ye, nga kati wano poliisi egamba nti okunoonyereza kutandise. Twafunye akatambi akaasooka nga kano akookubiri ke twasaasaanya tekannaba kusaasaanyizibwa, akaalaga abavubuka bano ababiri abeenyigira mu ttemu lino oba abaziguba baasooka ne bajja ne bakebera ekitundu ekyo bulungi nnyo ne balyoka bagenda. Twalaba mu katambi ako laba nga waliwo ennyondo gye baali bazizise. Waliwo n'obutambi obulala 10 poliisi bwefulumizza nga booleka abamenyi b'amateeka nga buno bwakwatiddwa mu ssabbiiti ewedde. Mulimu videos eziraga ababadde bamenye emmotoka mu parking nga ku CPS awo n'okweyongerayo. Mulimu videos ezibadde ziraga okubba amasimu abasazi b'ensawo. Wetwogerera nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okuteeka kkamera enkessi mu bitundu ebirala, wabula ng'okusoomoozebwa kwe balina y'enzikisa mu bitundu ebimu naddala mu budde obw'ekiro. Mike Mutebi, Deuta TV Amasukkulumu.